Iwali wae na yengo. Omori kakira. Kuri Kampala. Wafuira na ye. Mujye kinja mudaino street. Era kavuira ku motoka ya bikado kubaze na ndi muvuzi wa bikado aye motoka yetu gibise kusawa nga ibirira yatugemya kugiamu wano fe twaja twatikula aye tulikuva tulikuira twagane taxi ejingiremu bantu bafa bajja ne bagenda dowa to dowa kupikinga abasabazi kati nange namuwaddeko embuzi yange nagamba agindetere nakawa kufamu kati mukubidde okusawa 10 zibadde endakika nga 4 nagamba nga ndabe nabo bakikola bize kanezyawo nekuba kusawa 10 dakika nga 5 nagamba ali mudwali wa Jinja kati nange okujja nga anoonyereza emmoloka kituufu funye accident oba nedda kati okutuukawo emmoloka eweddewo abantu olomusi nabo bafudde baweddewo n'embuzi yeyo weeriwo endamu nesiri ku nsonga kya mbuzi nnyo najasa abantu bafe abafiiridde mu motoka taxi yagwiremu naye bikado oba motoka yabaire efiirire mu njira ngaowa taxi taidi bana yagikubye yajingira abantu bafiirire abandi bagwire eno mumbali eno mu mwala aye mbena byona ndikwewonya Katonda ono bananga w'amaanyi embuzi zekalinamu yonka neyawonyewo abantu 6 ne bafiirawo ku sport nga mwe muli ba honorable councillors okuva mu district eya Mananfa kwe kuli honorable councillor Moses Godfrey Kabale myaka 5 saako ne honorable councillor John Wangolo myaka 67 naye oluvanyuma waliwo twatuse ku scene ne tutwala abantu 8 mu ddwaliro ekkulu ejjinja kati ku 8 scene kufaako omu kati ku mugatta abantu abafudde bali 7 abasigadde bakyafuna obujjanjabi mu ddwaliro lyaffe ejjinja kakati ezo emmotoka tetuzaagala ku kkubo era twagala okulabula abantu sekinoomu abalina emmotoka ekikeezo ne kampuni nga omanyi mwina emmotoka naye ng'emmotoka zammwe tezisapoozi kubeera ku kkubo kakati ekikwekwetu bwekinaaba kitandise kubanga warning ya leero nga 14 Novemba kati tetwagala ate kuwulira nti ate ekiri ejjinja nedda tewali mmotoka n'oweeba ya trillions of money emmotoka tesenga bulamu bwo